Alipoota efulumiziddwa ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abantu mu ggwanga eraze ng'ekitongole kya poliisi we kiridde empanga mu kutulugunya abantu. Bw'abadde akwasa alipoota y'omwaka 2015, ssentebe w'ekibiina kino Meddie Kaggwa ategeezezza sipiika ng'okunoonyereza kwe bakoze mu kwetooloola eggwanga bwe kulaganga poliisi bw'ekyeriisa enkuuli mu kutulugunya abantu. Kwemulugunyizibwa okwaleetebwa abantu mu mwaka gw'2015 ne tugamba twafuna okwemulugunya okuva mu bantu 4,227 nga buno bweyongerako obutundu 8.2 ku kikumi okuva ku mwaka ogw'2014 mwe twafunira abeemulugunya 3,904. Byasinga obukulu mu 2015 mwalimu okutulugunya n'okuyisa obubi abantu, okusiba abantu okusukka essaawa 48, obutalabirira baana n'ebyokwatagana n'okujjako abantu property nga mwotwalidde n'ettaka. Kaggwa annyonnyodde sipiika ng'amakomero omusibiro abaana abazziba emisango bwe gali mu mbeera embi era geetaaga okuddaabirizibwa nga kw'ossa n'ebifo mwe bakuumirwa ziyite remand homes. Twagenda mu bifo 896 nga mulimu amakomera 173, mulimu police station 205, mulimu police post 509, ebifo by'amagye twagenda mu 4 ne tugenda ne mu bifo ebikuumirwamu abaana 5. Sipiika Kadaga yeebazizza ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe olw'omulimu ettendo gwe bakolera eggwanga era n'asuubiza okwanjula alipoota y'emu eri ababaka ba paalamenti. So etteeka ligenda kuteesebwako. Ekisembayo twogedde ku ndagaano ezikolebwa gavumenti ya Uganda n'ende zitatuka mu paalamenti ate nga tuba twetaaga okukolamu amateeka kati tubadde tukubaganya ebirowoozo tulabe minisitule kyene ezikuŋŋaanyanga ezituuse mu paalamenti tusobole okuzikolako. Buli mwaka ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kikola alipoota ekwata ku ddembe ly'abantu okwetooloola eggwanga n'okwanika ebintu ebikolwa ebiyitwamu okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.